zigenze kwera ssaawa nnya ez'enkya ya leero ng'okuyingira mu kiggwa ky'abajulizi abakristaayo Namugongo kizibu olw'abantu abakedde okweyiwa mu kifo kino. Abantu bakira basimbye lwa kasota nga bayayaana okuyingira. Kino kiwaliriza abasirikale okunyweza ebyokwerinda nga bakira buli ayingira bamukebera, era wano abakuumaddembe basanze obuzibu okukebera abantu bano olw'obungi bwabwe. Waliwo omulamazi abadde yakatuuka eringudde ennume y'ekigo mu ngeri etategeerekese n'azirikirawo. Buli abadde amala okumukebera abadde nga awangudde akalulu, era bw'atyo gibadde misinde okwolekera wali amazzi g'omukisa. Mu kifo kino we tuli wasangibwa oluzzi lugambibwa nti Mukajanga mwe yanaabira omusaayi ng'amaze okuva eri waggulu okutta abajulizi, era tusanzeewo ennyiriri z'abantu nga basimbye lwa kasota okufuna ku mazzi ge bagamba nti galimu omukisa. Wano abantu badde bangi ekitagambika nga kibadde kitwala essaawa 3:2 okusobola okusena ku mazzi gano, nga n'abamu batusena kugalwanira. Gambibwa nti amazzi gano gaweebwa omukisa, nange kyekimpaliza nga twaleko n'abe wange baganyweko tugayiweko mu nnyumba tugabemu ebisiraani ebirimu emikisa gibeeremu. Olina okugumiikiriza kuba kyoyagala, olina okukigumiikiriza kuba oba onoonya okuwonezebwa. Wetuukidde mu kifo kino nga kimaze okuyoyotebwa nga ne pulogulaamu y'omukolo gw'enkya efulumiziddwa mu butongole ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasuubira okuba omugenyi omukulu. Era ssaawa emu tujja kuba tutandika kwaya tujja kuba ziri seti nga bajja kuba bayimba era nga bubaka obwo bw'ennyimba tusuubira nti bubuulira abantu. Ababuulizi bakalatidde abakristu abagenda okubeera mu kifo kino okukolerera obutuukirivu. Ekifo kitukuvu nabo beeyise ng'abatukuvu. Wetuviiridde mu kifo kino nga balamaza abamu bakyatuuka butuusi. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.